ekisooka abakulu nabawulidde naddala Honorable Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Nemwewuunya nnyo naye kyejagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti ffe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batulinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatulinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja kyetusuubira nti era bagenda kikola. Nawulidde mukulu Muwanga Kivumbi ng'ayogera nga bwe bagenda okujja e Masaka. Njagala kumuzzaamu amaanyi nti naye kennyini asobola okujja, kubanga e Butambala kyandabikidde byempulirayo balinganga abamusiibudde, naye waddembe okujja neyesimbawe waffe Masaka. Abantu baffe balina obusobozi okusalawo. Namuwulidde anyomoola ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ng'akiyita municipality. Ssebo mukulu Muwanga Kivumbi, njagala kutegeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kyasuumuusibwa okufuuka city. Kaakati nakuwulidde okiyita municipality. E Masaka tewaliyo municipality. Ekyo kiraga obukulembeze obunyoomoola, obutassaamu kitiibwa ate obutagoberera. Kakati obukulembeze obufaanana bwe butyo tugenda kubuwakanyiza ddala mu Buganda. Buganda njagala okukubiriza abantu baffe, si kifo kya kinyumu nti buli ayagala asobola okujja n'afuuka memba wa palamenti oba omukulembeze ku leve endala. Ezo ensobi tuzikoze okumala ebbanga, tetugenda kuziddamu mu 2026. Njagala okukubiriza abantu baffe nti 2026 tulonde abakulembeze ab'ensa, abamanyi ensonga za Buganda, abamanyi ensonga z'ebitundu, ate abamanyi ensonga za Uganda. Kambiddemu kubanga bino bikulu. Tulonde abakulembeze ab'ensa ng'ensonga za Buganda bazitegeera bulungi, ensonga z'ebitundu mwe balondeddwa nga nazibyo bazitegeera bulungi, n'ensonga za Uganda nga bazitegeera bulungi. Abantu abanalowooza nti 2026 gugenda kuba muyaga ng'ogwa 2021, ekyo tekisoboka. Abantu baffe beeteefuteefu okukakasa nti balonda abakulembeze abagenda otugattako omuwendo. Buli mukulembeze yenna ajja gye muli mukakase nti alina obusobozi obubagattako omuwendo. Omukulembeze atalina busobozi obwo, oyo mumusse wabbali. Tetugaana batuvuganya, ekyo balina eddembe lyabwe okujja ne batuvuganya, naye abantu baffe balina obusobozi obulonda abakulembeze abatuufu, era kyetugenda okubakubiriza ffe gye tusibiddeko. Ebyekibiina nga byo bitadde wabbali, omukulembeze agenda kubagattako, ekibiina ekyo kibe nga kyekiddirira, naye omukulembeze abagattako agenda kubeera mukulu. Mu byobufuzi bino eby'eggwanga, Buganda erekeddwa emabega lwa bukulembeze. Abantu abalabika nga twabawa obukulembeze naye nga tebatuuse.
betuli nabo mu bifo bingi nnyo kakati ekyo twagala okitereeza era njagala okukubiriza buli kibiina ndi nga temunatunuulira bintu birala byonna mukakase nti abantu bemuleeta bansa bagenda kugattako ekitundu kyaffe. Oli bwakugamba nti bw'oteetonda tugenda kusimbako abantu, nze wano entebe okuvuganya okwesimbawo natandika 2016 era saali unopposed navuganya ne bakandidate 13 2020 navuganya ne bakandidate abala 9 siberangako unopposed era ne NUP eyasimbawo bakandidate yabaleeta mu ntebe twalina meya wa NUP ne bannantebe baakera ku makya ne bagenda balonda kakembo wa NUP bwe batuka ku meya ne balonda kayanjo wa DP ndowooza olaba abantu si bajega nti obateeka mu nsawo yo bwoti nti obategeerere era ababaka ba NUP abeesimba otwali bangi batusooka mu 18 ne balondako 5 mu 7 kitegeeza abala tebaakola ki so diri waleetako omubaka n'omusongako n'awangula nga tolina kwepika nti bwe naamusongako eyo naawe ogudde nkubuuze ddi gwasonga ku mubakawo n'awangula era bameka boosonzeeko ne bagwa era lwaki bagwa nga tolina kutegeera ekyo teweepikaapika ku muntu gw'otamanyi yajja atya kubanga wano entebe nalina bakandidate bona nze nali timuda wa NUP nange byambuukako nga batwanga bakakembo gwe tukwanya oli mwana waffe tujja kulonda oli mwana waffe wadde muswaga ebbanga ddene naye ono muno tetujja mulonda mba lwaki bannange munyambe tinedda ssebo si gwe otusalirawo era bannonda ng'omubaka ku meya ne bamukuba ne ku magombola ne nakuba kansala bange ne nako ne bakemani bamagombola ba NUP ne babamma abala ne bawangula tuvula mweni mu kanso ono ne bakansala bange ba NUP ne ku municipality ne bakansala ba NUP ne si bonna abala baagwa abakemani bamagombola babantwalako division B balonda Ssekyondo wa DP ne baleko wango wa NUP nga tulina ne wave kitegeeza ki nti abantu balina obwongo betegerera era balina ensonga zaabwe lwaki balonda abantu si basiru mpozi ewammwe eyo naye waffe eno abantu b'entebe nze mbamanyi ajja kukalulunga eketegeeza n'omugamba ne musajja gwe wano entebe kuva dda bajjanga ku president ne mala okulonda Besigye owa FDC ne bagenda ku MP ne balonda owa DP Kawuma Muhammad ndowooza otegera abantu b'entebe ne baddamu ne bajja ne balonda owa FDC wano ate ne bagenda ku meya ne balonda Kayanja Vincent Dipo wa DP ono y'entebe nga bwe nkugambye nti bamalanga okujja okunnonda ate wano mu Wakiso wonna bwe tuli genda omusajja batalozi merese nninde yawangulanga oli najja wane Busiro South wa DP n'amala okulonda Ssekyogozo wa DP owa Jebbyo wa DP n'agenda ku bakyala n'alonda tu wa NRM era mukazi yawangulanga sene omugamba senninde owangudde otya Wakiso nga ba MP bonna mu constituency ba opposition owekira wa opposition Kyaddondo wa opposition Busiro South wa opposition Entebbe wa opposition Busiro North wa opposition wa Busiro East wa opposition ngo wa NRM wa Busiro North yekka omujjekira nenga ne Nansa na waki ninga bagamba senninde ataakoze eki awangudde kitegeeza ti abantu bategeera nga balonda bamanyi lwaki balonda omuntu ensonga lwaki mala kwetegeeza lwaki balonda kakembo ne balekawo meya wa Nuupu ne batamuwa bamanyi lwaki bannonda sikimanyi naye abantu bantebe era bakingamba nga nnoonya akalulu gwe tukumanya oli mwana waffe n'obusobozi bwe tubutegeera tujja kuwa naye nomuno tetujja kukola ki ng'ofukamirafu amezi kwegayira bannange naye mumuweti tujja mumuwa n'ekyo nga tunaba kwepikaga bwe nzijjayo ne nkusongako ogenze abantu abalonzi bajja kukuswaza ojja obasongako bagambe temuwa kakembo bagambe nti ffe gwe twagala kubanga n'ensonga zaidi kwota tezibagasa nnyo ojja kujja omugambe Kyagulanyi yayombye ne kakembo bagambe Kyagulanyi zitasula ntebe ezo nsonga z'abajjeno za kwedi kwota yammwe ya Nuupu fe ab'entebe tulonda anaatugasa gwe tumanyi kakembo tumugezezzaako gwalabye yeko ye mwana kakembo tumuwadde ekisanja kimu eky'MP tatukoze bubi atugulidde emmotoka atugulidde obutebe atugulidde ebirungi asomesezza abaana baffe amasomero agataddemu ebitabo kakati omwagazaaki gwe Wakyagwanyi wali obiguzeeko n'obireeta entebe nti nedda ffe gwe twagala ye waffe ng'obagamba oti so ekikulu kya byonna nzowooza tukole ekituufu okuwala okuswala tukole ebituufu ng'abakulembeze ne bana abatulaba ebbali abatwesunga okujja mu buyinza bakakase nti wamma balina abakulembeze abana abakulembeze abalungi naye najjamu eyo embeera yakulwana kwevuma kwepika kitusala obubonero nze ndowooza nti abatulaba batujajinga bubi ne batandika otulengeza notunafuya oba oli awo